tukama mu gakiiko ezo 3 zokka abakole baffe. Omwogezi atuwadde 3 zokka. Abasomesa balabe oba samale agitukkiriza. Tusanyuse nnyo okubalaba. Dia ngeri y'enjawulo twebaza Father Musoke nga tutuuse ekiwamirembe ngeri gyeyatukawamu yatuleka okubeera n'eddembe ne tufuna formation ey'ekintu ekikulu. Natuuse Nairobi okusoma n'abagambye our order is an order for mature men, not in age, but mu bikolwa okusinziira mu formation batuwadde ey'eddembe ne weesalirawo ng'oyagala. Twongera okwebaza ne ttiimu yonna eyatuyisa ekiwamirembe batwayitira abantu nga bangi beebuuza waki twali. Twali ne Father Davis Omuzukulu ne ttiimu ye, era tumwebaza byonna bye baatuwa okutuusa ne batukkiriza okuba ebiragano ebisooka tweyongerayo. Ebigambo byandibadde bingi naye eddakiika emu esigaddeyo kanjiwe muganda wange ayongere okutwebaza. Twayawuddemu sipiiki yaffe eno wakubadde agambye nti tukyuseemu. Bwe twava mu novitiate twadda Nairobi, twagenda mu budde bwa COVID, tusiŋŋaanayo ku Father Kyerine ne banne. Father Kyerine balina bwe batukwatira n'atandika okubeera tulaga omwoyo gw'obuzadde okuviira ddala nga tutambula. Kiryali byangu nnyo. Kyenjawulo kiriko okugamba mukulu we kwenyogerako yabadde ayogera wano, muyinza okulowooza nti alina ebigambo bingi naye ebikola byebisinga. Father webale nnyo okubeera ng'obadde otutendeka nga bitandikolo ebirungi ne banno obadde obeera nabo, ate olw'okubeera nti obadde otukkiriza otuwa n'omukisa okubeera siffe tubadde tutuukiridde nnyo naye ng'otugumiikiriza ate n'otasirika n'otubuulira netugenza olubi ate n'otutereeza. Webale nnyo, webalire ddala. Tuzaako okwebaza abazadde. Ngenda kukozesa oluzungu lw'e Masaka n'olw'Emubende. Nze nva Masaka, baaba ava Mubende. Abazadde abo balina omukisa munene nnyo okutukotoogera kugamba nti ebyo tetubyagala. Nammwe mulina bangi bemuganye. Abaffe baagala tugende tuweereze Omukama. Bamaama mpulira enswala okubeera nti taata wange emabega yagenda yandiba Mukama ng'ekiwungo ky'engeri. Twasigazawo taata azaala Mwami John Baptist Semakula. Taata webale nnyo, webale ddala. Wandibadde olusaba abasukulu. Abazadde bangi abali wanofa, foster parents n'abo abatuzaalira ddala, abasomesa baffe be tuyise mu primary ne secondary, ababadde batwala kukaawa ne batuwa ebinyeebwa ne ka pocket money, ababadde batwagala nga temuva ku mavivi nga temutusabidde, mwebale nnyo. Twagenda naye tuna formation abakulu kwe baayongera
abazadde abali wano tubakubira omulanga nti bwe tugenda mu bifo bye batutengekeramu tibatandikira ku zero mubeekole kyekuteeka mu baana then bo bajja okwongereza era oyo anajja n'eziro bajja kuzaayo. So abazadde mwe balimu mwe bali ddala. Twebaza abantu ab'emitima emirungi abawerekeddeko bazadde baffe okuva ebunene bweya abamu batandise saawa 8 batandisa eggulo. Mwe bali omutima ogwo mwe bali kutwagala. Then twebaza omukulu Reverend Father George Kigala enyambadde engeradde eyatufumbidde mu lusirika lwe twabaddemu nga tuteekateeka endagaano nebyogerera. Father yatulagidde bulungi ate yatuwadde ebigambo ebituzzaamu amaanyi n'otutujukiza ebyo bye tubadde twerabidde. Omukulu David tukwebaza olw'okubeera nga wavu nga wasobodde otusindikayo ate n'osindikira obuyambi watusobodde otulabirira. Twagala okujjukirana naffe bye twatandika nabo olugendo luno ekisooka baali bangi abamu bawe bali bano. Tusaba Omukama abayambe byonna bye bakola ate era tubeebaza batuyiriza ebintu bingi batambula naffe batulekeranga. Tubasuubiza essaala. Twebaza kwaya tutera okubeerabira mubadde nga mujja kiro ne mukola practice. Mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kuweereza Omukama n'okuzitamu era bwetwebaliza ne mwana mungu olwa byonna. Abantu ba Katonda tubalabira ennyaffe Bikira Mariya mwebale nnyo mwebale ddala. Omusongo gutendakika saawa esatu baleseyo 2 bogeredemu. Tubeebaza mwebale ddala. Njagala okuyita bwana mukulu ye muwadde ekitundu kya ddakiika abeekooba abatuusa. Bakristo baganda bange. Dear our Higher Provincial, dear Father Stephen, the Vicar Provincial, dear Father Joseph Rubionia, our Delegate Provincial, all fathers present, our dear sisters, brothers in Christ, good afternoon. Allow me to use these words as I begin to say something. I am your servant, Lord. I am your servant, the son of your handmaid. This is the day the Lord has made. Let us rejoice. Our speech is just a speech of giving thanks. First, to God, who has enabled us to reach this day, who has enabled us to go through the information, and we take these vows as we have promised. As you complete one level, it is a challenge that you begin another level. We have finished our initial formation and we have begun another one to give us the grace to live what we have vowed. We extend our sincere thanks to our superiors. First, the Prayer Provincial, for all they have enabled us, for their support and everything they have given us throughout our formation. In a special way,
Fellowship, we thank you for the parental words you have given us. We promise to take them as we have had them. We also extend our thanks to Father Delegate for everything he has done for us in our formation. We also extend our sincere thanks for all our formators. Here we are going to mention only the names, beginning with Father Tadeo, who admitted us in Isoga. With his team, we thank the Lord. We also thank the team we joined with at ECJ in our philosophical studies. One